Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizaako bassebo ne banyabo. Amanya ne dobozi nze Ibrahim oba Ibrahim Mokasa. Tuli ku The Mighty Extra Digest mugoba nsonga. Tusinzira Kampala mu ggwanga Uganda. The most credible and disputable certified and trend setting channel mu ggwanga Uganda East Africa. Kuoli olunaku olwaleero. Tutunulira abantu abenjawulo abatutumufu. Tutunulira the newsmakers mu ggwanga Uganda abakola amawulire abatambulirako ensonga. Tubeera ne ba analysts abenjawulo, tubeera n'abantu abenjawulo abatunulira abatunulizi b'ensonga ebyobufuzi, ebyemizannyo, ebyobusuubuzi n'ebyobulamu mu kkowe eryo. Era ng'olunaku olwaleero tuli ne mwana mulenzi ISMA OLAXESS nga ono is a vlogger, is a blogger, ate at the same time is an analyst, atenga atunulira ensonga z'ebyobufuzi n'ensonga ezigwa mu kkowe eryo. ISMA, nkwanirizaako ku show, buuza ku balungi abatulaba. Abatulaba mwenna ku digest mugoba nsonga, nsanyuka nnyo, mpulira bulungi nnyo, era omuntu wagamba nti eno digest mugoba nsonga eri credible. Kantu ako IBRAH mumanya akesibako nnyo newaba alina abantu credible and disputable certified obugabo busatu and trend setting kati buli muntu ayagala obera mu trends buli muntu ayagala olabika mu digest IBRAH aba busy okufunira just obudde kintu kya bay era nkoze appearance ku mukutu guno mpulira bulungi era nga gunyongereddeyo wala ddala sebo gwantusa n'okuwangula obukulu. Njagala kutandikirawo na kuyozaayoza okuba nti gwe mukulembeze w'aba bloggers mu ggwanga Uganda. Akalulu kaali so competitive. Nkawangulira wala mu digital era n'abazzukulu beesimba n'abazzukulu bagamba piramu katugende ne jjajja. Nabakuba kye bayita landslide victory. Kubanga nakuba kali mwere kutwali balyaga nawangula 18 bewa kaweddemu ku internet nawangula n'obulunana atenga app yaliwe okulonda kwa nakwezi naye abantu bali bachaga nga tetulaba we tulondera. So no ensonga eyo ekyatandika ng'ekirowoozo kuba IBRAH ekirowoozo nakirina. Yeah, I remember. Twali ku luguudo kyolo luliko Equatorio. Oluguudo luliko Equatorio ne office za KCC as a division yawo. Wetwali. I remember. Era n'ekitwala n'owa president. Ne mugamba there is a way in a new vacuum. Ate mu site wabayo vacuum. Once you create a vacuum wabawo abajo okikola ki ojo kipayinga. Yeah. Kati eno new vacuum abantu bajo kipayinze. Bawemula, bavuma, bavola, batyobola. Balengeza. Naye it is because tebanategera kyakozesa space. Yeah. President yakyagala era naendosingako emitwalo aga asatu agadola agatavanga yo n'okutuusa kati ne gamera ebyoya ne gabuuka. ISMA, okulondebwako kwajjira mukadde nga ate gavumenti ya Uganda ne Turkey waliwo ebigenda mu maaso ku mwami Fred Kajubirumbuye. Okulonda kwammwe association n'enteekateeka bwe byajjira. Should we senti mwatunuulira embeera y'okubeera nti Lumbuye yafuna wajjawo embeera etategerekeka nti abuza alabise mwene mutekinga advantage eyo nti muformalizing omulimu guno? Yeah, it is more of that. Kubanga bali batandise tuyita ku CIDs. Abantu bali batandise otegeera nti tukolera mu perimeters ezitali guided. Changu okudeformating omuntu. Cyber crimes ali bamazo ziteekateeka. Nze nga ngenze ku CID nga balina buli muntu. Wana bana Uganda bagamba amateeka Uganda teri nga toyina li wamenye. Neje galingo oyina li wamenye bakwagala. Kwolo otegeera no jegali. Nze nengera ku CID nerabayo buli muntu. Nengamba tumenya amateeka mangi tukosezza abantu baki tuvodde abantu bangi tutyobodde naye tulina okufuna lesson
earlier before nga tebanatu clampinga down ekijjomanyi kinyaga bitono kakati ne ba blogger bano ng'abantu bonna human beings bazibu bakuteeka mu entity emu so Lumbuye nga akola byakola n'ayita wayina okukola ki wayina koma kati abuza alabise yeewambye oyo yenna aliwo yaleetera abalala bonna ofuna ki fear embaga naye mumanyi tie unity gemaki gemaanyi obumu bwemaanyi nembaga mulaba mu covid mubadde mutambula nti baba kukwatira nateete police wandigigambye okola ki ovaawo oddawa nitwegatte tulina amaanyi agaki ag'enjawulo kuba bwe twegatta we can become a brand eri uncomparable teri kitongole kitatwetaaga buli kitongole kiba kitukola ki tulina ba youtuber tulina ba instagram tulina ba tiktoker ba snap ba twitters ne facebook omuntu yenna we mubeera nga muli bwe mutyo ng'ennamba zammwe zimwagala muzifule productive mulina okwegatta ISMA abantu abagala kumanya basically if someone awulira association yammwe eyo bagira bata Uganda Bloggers Association. Thank you. Bwagiwulira twajiddwa embeera just of recent wano nti mu ggwanga Uganda buli association ekolebwa eggukira mu mambuka ga Uganda. Motive ya mwerishi era end result ya mwerishi motive yaffe eri best driven by the new digital marketing ali mu nsi whether you like or not enseze mu digital marketing now owekoledde omukutu gw'olina bafolowa abangi naye instead obalira makuloni maaso ojja mu saati kale bakulaba but for how long okitegeera yes you may have the numbers misuse them misdirect them later on would you say nenga tulina era empya bagiyita digital marketing abantu bonna abahamu baguddewo zi app kubanga ebyo bizimbe abantu balina bibapangisa nenga balina ne online such that omuntu ali ku Hamisi Jamisi Towers na Kivubo ne waba tagenze eyo edduka solo lya accessinga ku asobola okukinga wano ku line n'okumanya nti guno mwaliro guweddewo space weeri era kati abantu ababadde ku myale zi drone zibadde ziparkinga wano mu curfew ng'abantu batikka ebintu ebigendewa embala because people order on phone via online kasenti edduka lyo wonoliteeka ku mutimbagano ne basibawo curfew osigala okola ki okola kati ne tutegeera nti eyo marketing space weeri ekitegeera wogatta ennamba zaffe tusobola oziwa Ministry of Health ne tujongerezaayo information sensitization ne creating awareness tourism okitegeera buli bitongole ne tuba productive omuntu ne balema muwa mitwalo 5 kuvuma ibulake muki mukasi oba tonnatuuka nakukubo nga giweddewo ibulake mukasanga akozeeko fayiro nga CID enoonya ggwe tenoonya yakuwadde 5 enoonya ggwe nannyini kabyogera nendaba abantu bangi gye bali balina entalo zaabwe bakozesa abaana nga naffe twali tukozesebwa naye omwana omuto dimandi ze ng'ayagala blogging ojja mukozesa ne sente ntono ate bumuleetera ebiki ebizibu now ne tukoorganizing abaana tubagamba mutubeere wamu mutulekere ogw'okusaka fe balina face value. Thank you. Tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Gemanyaga tulina ISMA OLAXESS is a celebrated blogger atekati ye president waabwe atenga ye president waba blogger mu ggwanga Uganda. Tulina lunaku lwaleero tuli mu kunyumyamu ku nsonga ezimu tutunulira ensonga ez'enjawulo. Of course aba Roast Coffee Academy Tiger kiri kitya mwana wa mama bano batendeka ba baristas abakabi basangibwa ku Alwada Mola Airport Road UAE atenga ne Kampala wano najja nankumbi ku stera baguddewo ettabi okulaba nga bakutendeka otuukane n'omutindo gw'ensi yonna ng'okola mu restaurant ezakabi ne hotels ezakabi across the globe atenga aba Sun Cargo Shipping Company basabaze mali okuva China paka Mombasa in only 18 days. Njagala ku to make this very clear bwe nkugamba nti Sun Cargo esaabaze mali okuva China paka Mombasa, of course wanja wasobola okuva mali naye nze nkugambye China to Mombasa olina akaterekeko oba akaguguko kali mu bitundu by'e Doha oyagala kajje Uganda
n'ogwa ku bafere n'ongamba aba Sanikago. Sanikago deals in goods from China to Mombasa. Nchiddamu. So okwewala abafere wuliriza nnyo nnyo tolaba nnyo naye wuliriza nnyo. Amatu gano gasindika nnyo ku bwongo. Olumu amaaso gayinza osindika ku mutima naye weetaaga kusindika. So yembeera eyo. ISMA ekisanja kyo kya myaka emeka? Buli association ekisanja kibeera kya myaka 3. Ne katolaba IBRAH kyegambye digital marketing. IBRAH abantu tuyina zichano nojiwulira nanyumya okuva emashariki mpaka bagalibi natayinaamu kalaago naaka wadde naakamu naye kati IBRAH shey no stopping emirundi 12 obulango Sanikago Roast Coffee Academy kati awe twagala tutwala omuntu twagala omwana omuto tumukole ki tumutwale nti IBRAH buli woowulira ayogera ku kitongole aba akola ssente okiwulira nezimusanze lwakuba chano ye eri credible certified trending okitegeera kati twagala blogger tumuzaawo tumwerabize buli institution etandika eba ne vulugu nga we nagambye nti babadde bavoola babika bawemula batyoboola naye tusobola okukwata akasengejja ne tusengejja sieving ne tujjamu ebyo kati omuntu yeesiga atya Coffee Academy yeesiga atya IBRAH omwana bamwesiga batya nabanga okitegeera kubanga in modern era TV ogisasula sente nyingi naye kulanga eddakiika ezi 45 seconds nga ziwedde naye IBRAH abanesho namba nalanga Coffee Academy ate okuyita ne bitadda kati yeno new digital era abantu gye bagenda utilizinga nti new Coffee Academy abulango yandibadde butwala kuki ku TV naye balamu IBRAH nkolako mention yo TV ekomawa IBRAH akomawa IBRAH akoma mawanga TV wedutatuuka internet wetatuuka naye kati waliwo TV ezikomawa kaleerwe nojiwa sente zo. ISMA njagala tutunulire amidist okulondebwako waliwo okusomozebwa kwa maanyi nnyo. Mpulidde ebibiina bingi waliwo association gye bayita top bloggers. Had something like top bloggers balaga temuli credible temumanyikiddwa ebyamo byakiyita mu lujja bo bali certified bayina address bayina what else reputation among others. Yeno top bloggers blah 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 ojiwuliddeko? Njiwuliddeko era tuli very happy nti ku kirasi zaabwe okuba nafuya ne batuuka nabo okweyita top bloggers kitegeeza tubayingidde tubakoze ki tubayingidde nabo bategedde nti emisingi wansi tugitemye fe mirandira kubanga babaddeyo waggulu nga bantu ba website bakola PR mu zi company baana babagagga nga bazadde bakola mu government kati abaana babeera ne laptop biki nabeera ne laptop kamodemu kati babeera mu hoteli era balina zi website era babadde bakola emirimu egyo bebano abakera ku makya ne bagamba nti company katugambe company nga Dynafarm oba Roast Coffee oba Sanikago oba Almeredian Ventures egenda kolayo ka media tour ne bagatuwena kuleta abamawulire ne basaba akakadde abamule ne baba wetaano kati atabo nno baveeko bano bakuba nyingi baana b'abakungu naye batuusa ntono batuusiza ddala ntono kuba ne Museveni baamukuba mu campaign fe be bataawa kuba bo mwana wa mugagga bakola mu government bakozeemu ebbanga kati balina zi website already. Eno top bloggers ani agikulira? Ndibeeronzeemu omuntu bamuyita Ssebunya okitegeera kuliko Sala Kajingo era wobalaba Sala Kajingo yakolanga PA wa speaker Olanya. Ate yaliko guild president Makerere yali akola mu State House ne bayomba ne mirundi ne bamugobamu n'alemeramu ogiko mutelemera mu State House yoyo omuwala kati ebyo ebintu babimanyi ng'alemeramu atya ng'alemeddemu paka banga wayi fuluma ng'aga Museveni alina okukola ki okunzijja wano abantu bawulidde nnyo. So the thing is bano ba PR ba companies baana babagagga kati owa revenue KCCA
oil and gas, national water, then balina no ewa speaker, okitegeera balina zi website, balina contact. Ne tebali mbantu. Tewali muntu abamanyi. Kuba tebatuuka kuki ku muntu wa bulijjo bablogingira bekololo ba America ba London baguziga. Tebaka mu kisenyi. Kati tebaka ku parking kati population bwe tubadde emabega nga bakuba nnyo ne sente kubanga buli muntu talina kyamanya abanayiwa tebasoma websites. Batono era bagenda ku website ne Twitter Andrew Mwenda ino baamanya abo. Ojitegedde abakolagana ne Andrew Mwenda kuba bamanyi where to tap the money. Fe tuli mu generation nga abaana tebamanyi where to tap the money. Tetuli ku intention ya so bana rifayingo ekibiina kyammwe n'obukulembeze tebalina bakinalifayinga kuba tuliwo mu butongole twagenda ku ebitongole byonna bijestalinga ne tukola ki lwaki mubegattako obabo be balina obegattako nantufe tetumanya agenda yaabwe kuba ffe yaffe nga wegamba eri digital marketing abaana ba wansi ng'omwana essuubi ly'ekkamera sister wo ba anti we yagimuweereza wa bweru abantu tebakyasaba bino mpereza essaati awezi yavaawo omwana alina ki kamera ye mpereza laptop mpereza microphone oyo gwe tuliko owe wakiseka tumulage nti newoba olina omudaala osobola okuteeka ku mutimbagano gw'essimu ng'abaguza nga bonna obalagira wano gwe n'omuleetera buki kati abo betwogerako n'ageza asale wakiseka sebunya n'agamba wagira mu 7 tadda nangatto tebayinza batiirayo ddala sala bujinga ayinza okugenda mu owino kola ki sala kajingo ayinza okugenda mu owino kola ki mbawe t-shirt ze nalemu abo emwe mutukkirire tebasobola this is different abantu bonna bamanyi kuli kulamu inopu tisa idibula ntambula kunajjeera nabo bennyini bebalonze ne maka gaabwe abaana bamanyi ikyuli abaana basala kajingo bamanyi ne wasula wennyini wetutambulawo naye baga president wa bloga wuyazze ISMA kati ekyo kyetwogerako nti oyinza okuba omanyiddwa a class of people era bo batapinga mudde money bafuna sente ne mu campaign babawa ne president yaba meeting kuba gaye baana babakungu baana babaki ate balina connection nti nkugambye abo munaba sobola tetuze basobola we are not in competition. Digital space nene bo bagenda marketing era kale katugeze ebitongole ebinene naye fera tusigalawo waliwo abapangisa amayumba waliwo amapoloti okitegeera tuli basic nti tuteeka ensi mu social economic transformation that this is the new world order ne woba otunda nnyanya tudegenda mu Kampala emmere packaging ijolya yennyini ewaka lwaki ogigula emitwalo 5 mu kibuga packaging okitegedde branding nti tugula ebikajjo ne babituguza emitwalo 3 nenga just omwana nge gyakoze eki gya packaging so twagala abantu tubazawo kati bano tetubalinaako buzibu tetubalinaako bo basimanyina kye baatidde ne batya ne babaddewo babamaze kulaba mmwe babaddewo naye teryabamanyi. Do you get it? Nti babaddewo kyembuza association yabwe ebaddewo because bonga abantu babaddewo ne association ebaddewo abadde balabira kufe bakagiregisteringa nabo bakaregisteringa ne baga bano n'abaana bayinza otujjako omuki omugaati kubanga tutwadde tumanyiddwa tolanga bagaye nti motive gulu babadde batukoledde dda appointment ati jeno ani amanya ebintu bye byatunda bano bagendayo mugaati ate simanyi toyina twafiirwa ebivulu simanyi twali tutegeka kufiirwa kowe ebibozi naye ffe tugenda ewaggulu mulaga nti walete creation tugenda mwongerayo mu baki mu bantu emyoga tugenda gyongerayo mu baki mu bantu era jeno yagambye oli presentinga buli region nti ye kati ndetera buli region niyo ndetere ne ba females mbayina ISMA association yo gyokulembera nga president subscribingamu abantu bameka currently roughly kati tugenda mu bantu 250 ba bloggers yes abroad and here tulina n'obukulembeze bwe babuuze balina coordinator abroad fe tulina mu UAE tulina mu UK tulina babuuze batubuli asinga ku buli page ya kwafa abaffe asinga buli we bali
Nina baganda bange bunayira betasobola kubuusa maaso. They are certified and credible. Igi oba ekyokulabirako. Mwami Henry Ndugwaka Kensa. Does he subscribe to your association? Ndowooza kyatutaddeko visibility ki study. Kubanga Kensa siye muntu ajjokkeera asubscribinge ku bintu byatakola ki byatategeera. Of course tuli twakaganjaawo tulina okunnyonnyola ennyo. Thank you. Does Eddie Mezaya subscribe? Eddie Mezaya katomanyi waliwo abantu IBRAH ayinza okugana okwegatta ku extra digest simply because awulira muli nti ajeewulira newankubadde ng'enseera emulaga nti nedda kino kyekikola ki This is the way to go. Kati Eddie Mezaya he admires, he likes, just nti akyagamba in subscribing eddala nze nga Mezaya. Does my beautiful sister Rita Kagwa subscribe? Yes, Rita Kagwa is vice president waffe ku diaspora wing yasinga ku Snapchat ekitegeera tu marketing. Salute Rita Kagwa. Era yatwamuteekamu obudde nenjogera naye kubanga era nalina obuzibu bw'abantu bameka nga bataano nga njagala balaga bigger picture. Muganda wa fono owe Sweden Penge ali Sweden ali Denmark ali Sweden Penga subscribing Penga tasa subscribing kuba mu mutima gwa ali rigid to progress ali rigid so waliwo abantu abali satisfied for what you have newo kibanga ekintu kikuyamba for the better tulina kuba bwe nasooka okubuulira wamusigire kifaananyi edda nimuga towe mula nimuga towe mula okuwemula kugenda kutte ki ekintu kyo ekintu ne kati by that time nga inazi fund mizani Raymond Solfa ye sente zijja naye by today ni jali eyo he admires wadde takola ki tambulira Penge eshageza does he qualify to subscribe? Yeah, he would qualify kubanga era ngawe government mukutandika tubadde valuga tubadde naye byonna tubitaddewa emabega. Waliwo omwami gwe bayita Titus Seruga omanyi? Yeah, ali German Belgium. Ali Belgium. Yeah. Does he subscribe? Yeah, naye nga atanajja mu bitongole kuba Seruga bakola mu bitongole bingi. Ekitegeera. But he likes, he admires. He's a good guy. Waliwo abantu bangi IBRAH right now nga balaba omanyi okwavula kuno. Bakulaba. Wetwetengerera bajjera batugaye sibayinaako buki bino kamiri bye yayimba nti bagisanga ekoledde kati weebali bamezaya batunula balabe ku fruits ezisooka is ISMA money driven omwana w'emityana kalangalo oba ina agenda kubanga mezaya era ojjukawe twatwogera ku TV ye contradicting ebintu bingi yagamba ISMA si blogger ISMA activist ISMA oyo mugezi nnyo ku ssente yatulaba n'abalira wafunira ki ssente ebyo byonna bisoboka obba bituufu ku his angles but the agenda, what is the big agenda? Nkugambye woobeera omu Mezaya ministry teyinza kuwa budget yaayo like it or not tesobola ne lumbu yabadde w'amaki w'amaanyi ne tetolaba nkolumbu ye ng'alanga ekintu okiwulira but unity kati tulagayo enamba nze nzekka nakakola page ndi mu reach mitwalo kaga mwemeka mwitano kati ngatteko omulala nsobola okonvinsinga ministry okitegeera Richie blogger MC Richie Richie blogger wa freestyle ne kati ababe ekibagana okusubscribinga nga olaba Penge is bulaye kuwa nnyo kye bayita independence kati ngoyo Richie MC Richie yandiyagadde naye alina ebyo byakola kati alaba ogenda mu association waliwo amateeka agatukola ki agatufuga tetujja kukkiriza oblogging nga woonywa muki mwenge real life kati yali mu real life awo oba omuyingiridde mu ddembe lye okay thank you so much njagala kukoona ku muganda wange Andamandaku mutumiddeko nnyo nalabye bamuli bubi abantu nabagamba okwogera kusikwangu siki Andamandaku respect and salute my brother yayogedde mpaka yawulidde embirizi ekwogera muno kulumya embirizi okakasa Andamani byataddemu kwogera obimanyi kati bamwekyukiriza abanopo bakubye omwana oyo ate nga balina mutawaana anti bamisquotinze kati yali ayogera emboozi sarcastically talina buzi anti uli sarcastically nga wono ogamba
nti ng'olifanya ku ISMA ngeri gyayogera ku Bobi Wine kati n'obyogera mu ddoboozi lyo kakati bino ebyatuuseewo bino ebyobbula abantu ne basala eri eddoboozi lye yakola sarcastically n'alyoka balimuteekako nti yavumyani Bobi Wine kyebakoze Andaman which is wrong and kubanga Andaman ataddemu ssente mu bintu bino ate n'ekirala Andaman ayinza obba yasisinkana Bobi Wine emyaka egiweza 2 emabega. Andaman yashininga ddanga ba Bobi Wine be bagendera ku Andaman obadde over 20 years back. So he has been loyal. Yes. Era ne wajje wa Bobi Wine ali loyal nikate omanyi when you bastardize everything kati revolution yawe baji bastardizinga tebamanya ani yani bayinza nokera ne bavuma Ssenyonyi yayinza okera ne bavuma Lubonge bo bennyini eno twabavaako dda tetukyabali mwakola ki twabavaako no benenyeza twabenenyeza era blogger association yange yagala nagenda wa mukulembeze waabwe South Africa muinayo blogger South Africa tuina ba blogger abagala naye abali prominent babale tebanatwegattako nga banoma. Let me take this opportunity okusalutinga South Africa blood wange mukama wange muganda wange mukulu wange Ali Mawale Ali Makalanda Lugo oli South Africa. Ali Mawale mukwano nnyo gwa Bobi Wine. He's a good guy, straight, ali straight and legit. Talina makona. Okumulamu ekigambo. Talina makona. Ogeze ku Bobi Wine awavaayo. Akwasizaawo omutwe. Yasa. Oba ni gwe yakayasa juzi. Yali asemusuuza. Omwana Ali Mawale. Ali Makalanda Lugo. South Africa. Kutumiddekaawo nnyo muganda wange y'omu ku bantu ababaddewo for the struggle. His input in the struggle ebadde y'amaanyi nnyo input ye mu struggle. Omanyi obeera ebweru IBRAH kakubuulira amazima ebweru wootegera nti Uganda mwetaaga ki change only that the perspective koba osinziira oba galubindi z'okozesa zeeyensi wookola ki wooli. That's why olaba abantu abali South Africa n'abali UK ne mu Middle East bye basinga okwagala ki change negoloza abantu Zambia tebali abana Uganda Vietnam naye batono anti tebawera wadde Vietnam ewera bana Uganda 10 ISMA bayinza okuwera abasambi b'omupiira nze kubuulira. Finland yeyina abantu abatono ewabakakensa bali 1015 Finland kwa kubanga ennyogoga nnyo bannayuganda bali bameka 1015 nali ne twali ne ambassador Kibedi kati yavaako twali tubala abantu nga twagala kukola forex bureau y'abe Bulaaya ngewola bannayuganda ku sente ntono nga tubaze nti buli munnayuganda mu Europe Sweden Amsterdam gundi wetukozesa $5 twali tusobola osonda $1 million ne tuba ne forex bureau ngewola abantu ku sente ki ku rate ya wansi era bannayuganda bakikuba bajja balugwala bewe ne bakikuba ambassador mubbi balugwala bawa beyo student bannayuganda bali mu government mubayita balugwala yandira basajja balugwala banowuza n'abasoma. What do you mean? You get to collect our money, you ambassador. Bakuba ambassador nadduka ne mu student. Nakati paka we bamujjako. So collecting the human being brains ibula bamuseveni baveeko okumulinga obwongo ona ayogedde kino ona ayogedde kiri ona ayogedde kiri kakamutuka mu leadership n'ogamba ntegedde abasajja bano kyebakola ki tebayitamu okitegeera. So eyo agenda gye tuliko mu nsi yonna digito. Baganda baffe abadde ina farm batunda food supplements batunda fertilizers ate nga bayina ba consultants aba nutrition ne health yokutwaliza wekwate Dynafarm. Their products are certified and legit. So nkugamba nti wetanire products zaabwe tezina side effect at all. Atengera before even taking these products at the end of the day basoka kupima kulaba levels z'omubiri bla 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 okusobola okubanga bamanya kyekyokuwa in the long run kigwa kitya. Dynafarm bakubire ku namba y'essimu gy'olabaawo atenga Almeridian Ventures Limited batwala abantu kuba kyeyo. Enamba za simu ezo zikube between Monday to Friday. Ku Saturday ne Sunday baba bawumuddemu. Baba bawumuddemu so kuba Monday to Friday boba okubye nga tebakwata
Yeah, official time. Owerezeko obubaka, boba tebakutewerezako message, they will get back to you. Almeradian Ventures batwala abantu kuba kyeyo ekata. World Cup erikata yo omwaka ogujja. So, gendayo. Olabe ku Cristiano ng'ayita waawo. Anabamu. Portuguese obutajja? Ne bwejja ate kati emyaka gye banaamuyita. Yazzeyo Manchester. N'ekirungi ky'omanyira Azaalo kye yakola ng'azuukidde. Era yabeerawo bubeezi nti Yesu yamuzuukiza era n'addamu n'afa. Okay, ISMA, njagala tutunuulire. Obutakkaanya bwo ne Mulangira Ssuuna buvaawa. Ndaba ebisongovu. Nze abantu balina oyiga. Nze ndi analyst kati obutakkaanya mbujjewa ne Mulangira Ssuuna. Abantu bategereze bitu ya analyzinga. Bwe mmalo bya analyzinga era mbirekawa. Awo. Bwennyini. Nze sina buzibu na Mulangira Ssuuna. Yesterday nayogedde kuba celebrity abatambuza Uber. Kati nno buzibu nabo. Nze asanzeyo listi mu bondi ababonde bagambe bagule. Tukoyo bapangisa. Ninjiba nemajjukiti. Nti otambulira mu Uber kati nabo banyigira. So, toina buzibu na Ssuuna? Sina buzibu na Mulangira Ssuuna, just nze ndi analyst, wovayo noyogera ebintu ebitakwatagana. Nina attention to detail. Kati TV nga zidduka gye nkola ki? Nga ngabangamba ISMA, gundi agambye ati ne bwati olowooza ki? Ikutulaga ekizimbe, timanyi bwoba tonnawezaana, tobino byo nga tonnabikola tolina ky'oŋŋamba. So, he was talking ng'omuntu alinnyiddwako emmandwa. Okiwulira niŋŋamba omusajja kamba nnyonnyole nti Uganda era emmandwa kyangu okuba nga zimulinnye naye nti byayogera si bituufu. These things are found of artists. Ne beerimbira mu bulamu n'atuuka n'afuna ekirwadde ne mutandika atogga ebintu bye yatulaga bikola ki? Biriwa. Ibula. Ne bayisa akabbo. Tova buvyeri, toyimba. Basiba music myaka 2 bagenzo gisiba nga tewali ayinza kupangisa mitwala 5 nedda ate kulimbye kale olalayo mu weekend mirundi emeka. It is realistic. Music on ali ku scale tumanye bye bapangisa nesebeze baba wa. Yes, kati Rema wavena atulaga apartment za zimbanga nkayana tosobola. Yes, ndagayo ku Bulango Ssuuna bwakuba ndagayo billboard ku omulaba mpayo company ja influencing zero ngolokolaga ekizimbe fulo 5 mbu kino kizimbe kyange nsimanyi nina Range Rover agibuukiddeko waggulu eriyo omuntu agula Range Rover n'agibuukirako tetegyawo omwana bamugaye genda kuwoza mmotoka tawa muntu kitiibwa ozeka kibula kani bwagalabe ku muntu alina Range Rover n'oga ati siye n'agigala olugi n'avaayo n'agibuukirako kale ginzigyeko. Ebyo byonna bitegeeza ekintu si kikyo. Omusajja alina n'ekibira kyakalitunzi. Kalina kibira. ISMA, mbadde nsaba tubeere benkanya. Byoba tolina, waliwo ababirina. Yes, naye obiyina otya. Ffenna twagala ogaggawala. Waliwo omwana agaggawala by blessing in disguise. Taata we n'afa ku myaka 10 ne maama we nga balina real estate. Taba mugagga. Abagudde mu bintu. Taba mugagga. Aba mugagga. Kati bw'obeera n'omukazi n'akwata ennyingo omusanga n'amaka ge n'emmotoka oba tobiina. Aba mukyalawo. Oba tobiina. Biba byammwe. Be extended to you virtue of relationship. Naye weggwawo bepa ogenda n'ansawo gye wajja nayo. Kyobala twamugala leeta ku kaadi. Musaba kaadi muli bamanerenda. Ate nze we baginsaba eya UBK baba bamanerenda sigibalaga. Owa sagibalaga. Bampe emmotoka neyagimpa nampa ne kaadi. Motoka nefuuka yaani ya ISMA. Naye okuwa okuvuga ogenda ojooze ogizeeka. Ate n'otandika ogibuukirako ng'eyiyo. Awe sitagenda kukkanya naawe. Watya? Nti baamua kuvuga kugenda kwoza? Ate obaba awo saa kukkanya naawe. Kyogaye emmotoka weddugala ate kati nannyini waayo yajooze omukazi gwoga yajooze. Oba musango nga nkuwadde emmotoka n'ojoozanga eddugadde. Emmotoka wagira beetukula. Wagira abo. Obuzibu buvaawa. Wagira abo banedda. Nagira bataata. Interview terina buzibu. Abantu mulina otegeera kye tubagambye new era. Abantu baatuuka dda gundi omuyimbi bamuyita Libawao. Yagenda n'atuula juzi mu mmotoka. N'abaako engeri gye yeekuba nti ali mu private jet. Yamenya internet. Abantu mu America nga banoonyeza nga tisebo tonabeerako mu private
eno motoka ne bamukola mu bukatuni ne kitrendinga mu America bonna. Did you know nti ba artist oba walabe ku cribs tulaga cribs twalabanga MTV base my crib eze motoka abatimenti abayimbi ba America bapangisanga kampani sizaabwe ne 50 cent ya kikolako. This is the trend. Kati kize wane Kampala kati ne kijja wano era abayimbi obalabye nina kino nina kiri nguze wali nguze wano reality talina kiyali akoze eki aguze embere yonno si nnungi embere gye tuli today living obulamu musomoza abawagizi omuwala ogenze webase maloji bakugabidde emmotoka ozolimba omwana omuto nti mu kuyimba mujjeki olimba mbusimanyi manager wange angulidde emmotoka muyimba wa gamba nzize ensonda n'engule ki emmotoka manager otayinza kuwa mmotoka ye gy'atalootanga abeera ku bode empuwa mufuwa amatumo n'enfuufu ejjudde abayimbi abakazi omuntu oyimbye ozimbye ebintu byo waliwo omuntu adawutinga stabuwa na tolo taliwo abamulalu waliwo tewali omusingo yimbe mbaga stabuwa na tolo yategeera target audience gendo leta ki sente yayimbe mbaga yayimbira omwana w'oluyimba olw'okufumbirwa n'oluwulira ng'owoma ayenda okaabira mu kisenge yalumya omukazi yayimba ebigambo mu lulo oluyimba wala oluwuliddeko ndumanyi yaluyimbira muwala we naye bw'oba omwana wo bamuzaaliramu ku lujje natoola akutama kwolwo kuba yawaana yayogera oluyimba lulungi lwa long time bagagga be bamupangisa era kyobulaba alina amaka manene alina famasi akulemberwa mpisa oyo omukyala akulemberwa ki talivinga bulamu bwa kifere teyeekaka mu kintu kyatali azimbye abaana afumbiza abaana ISMA batugamba nti abayimbi ne baserebo balivinga showbiz anti showbiz gwoyina si gwotakola ki gwotayina kubanga ogenda mu gwotayina ojja kutomera bye byawano ebyo byaba mulangira suuna kale ate toyina oli mu kabadi ate ogaseemu okubiritolinga nti atannawezaana discouraging people olwedda ali mwana plus kubanga mumulaba mulangira suuna olwo painting enviiri nolowooza mwana muto tinti aludde nekigambo tinti painting atera kyetinti ekitegeera kati wano waliwo ekintu ibula kyotategeera Uganda wano stigmatizing age oli mukulu naye kati omubuuzi oli mukulu kuki kisibidde n'abantu mu shadow kati olaba wizo ebintu byonna byakola bitambulirako muto waani wa kamiliyoni kati olwa bracket yeyo muto wa kamiliyoni Mickey Wine talikula muto waani wa Bobby Wine Genosale talikula muto waani wa Museveni kati olwokuba bagamba oli muto w'omuntu naye muto on what kubanga oyinza oba muto wa jjajja Ichuli nga ndi 60 kati gobeemeka ne bwobeera oba mukulu naawe anti era naye nga teriyana kubanga edda family planning yayita sukka myaka ebiri kati kamiliyoni waba ali 43 wizo nga oli muto wa kamiliyoni oba olina emyaka emeka gaba 3 n'omusobi nkugambye maama kyogamba yamala emyaka 7 naye wizo tawezaana nkugambye anti kyegambye kamiliyoni ali 43 kati it is up to you okutugamba maama wa wizo yamalanga emyaka 7 zaala omwana omuki omulala tekiri relative olaba bamufule nolaba abaddako ne kamiliyoni kitegeeza space y'abaana eddanga ya mwaka gumu kwemeka kwebiri kati kamiliyoni waba ali 43 muto wa kamiliyoni abayo n'emyaka emeka 40 mama waba yawumulamu ekinene kati ne Bobby Wine simple logic naye okubanga bakutambulizaako nti muto wa kati evo oba muto naye nga tomayindi ng'oli muto over what kakati oba nti abantu abo beekipinga mu mbeera yaki tera we mutandika argument gw'oli mukulu kikunyiga webakujjukiza obukulisi tekinyiga naye abantu njagala bategeeza nti owa 15 wayomba n'owa 21 alina aba amugamba ki nti oli muki nti oli mukulu kati owa 21 wayomba n'owa 29 so the one is large tokyesibaako nnyo you know buli muntu oli mukulu abazungu bagamba when you are good enough you are old enough this is why tolabangako Messi mu under 20 oba Mbappe
eyo bavaayo yali too good for that kati muntu mukulu mu tiimu y'abakulu Mbappe starter ku national team eyo wadde mutone is good enough which makes him old enough to start on the national team kakati ebyo ebintu mubiveewo ebyogamba nti ndi muto ISMA abantu we bavaayo ne bakola ne badisplaying emaali oli alaze emmotoka ze alaze ekibira that is farming bulimi alaze egoloofu oba ennyumba gyali mu kusitula oba mansoni mwabatabirina muvaayo ne mungera nga abaagala okulengeza tetulengeza kubanga abantu bameka betulengeza ibula abantu bangi abalina ebintu ebyo nga tetubalengeza tugenda okulengeza fe tukugambe we are the extended eye neze emboozi before zirete mawulire tuba twazifunye dda nti gundi agenda kukola ati gundi agenda kukola ati kati mwina bayinsider yes omuntu agambye extended eye fe tulabira mu kamooli tulingiza tugamba kati kino kyekijja kati gundi tagenda kuwasaka kwegira nanjera Katatumba kantinti yani ono kantinti gwe bakuba akalulu ennyumba negenda n'ebyapa agenda kuwasani Angela Katatumba ono muyimbi gwagenda opropoozingira anytime yatandise nadda badde babeere mu mawulire buno kati naye aveeyo agambe tika ebintu byanjera tuli muyenga simanyi get out of my house get out of my house wano wetulaya bagoba abamawulire mu nnyumba yiyo is it your house no nti simanyi ndi mwana wa maami ge balina olulimi lwebakozesa ebigambo betayiza kwogera get out of here please oyo naye temwayogerera bulungi lwa badaba yali ayogera ebintu ebitakwatagana simanyi ndi mwana wa mwami maze ebbanga ddene nga mpangisa emunyenga tuddangamu okwogera ekintu ekyo ti ate ndi mwana wa mwami ate mbadde mpangisa omwana w'omwami tekwegattako kupangisa tebikwatagana no tumanyi abaana b'abaami bakkulubya oyo gundi mwana wa mwami atonejje n'omupya keke n'ameeri yakyambadde baana b'abaami kulubya abadde alya mu kasino bamuyita jobless millionaire muyenga yenna waabwe yeesimbangawo wano ku bwa meeya ng'essuuti gyajjiramu si yaggolola ne bw'ogifunya eringa ya quest means business yaman ne bw'ogifunya n'ogita eddayo gyebadde ebanga sente namu ze suuti ze bawa quest means business wa CNN koza travelinga nnyo kati ne kulubya ye suuti gye yalimu kulubya twagendanga campaign nga yagala obwa meeya naye ng'atubuulira bya suuti ng'alaba n'okwennyonnyolako ku bantu talina budde ng'alaba kyawansi nnyo omwana w'omwami atandika ati naye nti simanyi mwana wa mwami simanyi ate navudde emuyenga tewapangisa mwavu awo we yakoma paka nakati ngamba eyo emboozi yakomawo abajuuli abagaa kati oyo mumugjeeko next because oyogedde ebintu ebitakola ki ebitakwatagana ate nti nvudde emuyenga kati myaka 8 kati nzize munyonyoze muyani iyo awo nze ndi mupangisa nsula mu apartment seerimba wano wenkola ki osula mama wange yafa ndi mwana omulenzi amaka ge gali wali kawempe ibula wajjawo gyensula nina lwaiti ebeera mu maka ga mama wange kuba nze mwana nzikko omuki omulenzi bannyina ze bafumbo babeera UK na America naye lwaki sibeera wali it is not proper for me nga sinazimba ntingene mu nyumba yani ya mama nine ku the other side mtu agamba atoba mu nyumba ya mama ogwe ko mwana omuki omulenzi naye nina okubeera mu kyendimu n'enkikkiriza nkyali mu apartment. Do you get it? Kuba dream yange ya ku developing a company yange. Company n'ennyumba sibi ebimu. Omuntu a developing a company asobola okusigala bebe kuli yapangisa emyaka 12 ng'ennyumba ye mwabeera nga wamaliriza wakola ki? Wala wa building empire ye. Kati empire weri n'amaka gakola ki? Wegali. Buli muntu alina goals. Ekitegeera zinyizo sura wano nga golo yange kulaba nga company yange ekola ki? Kickstartinga. ISMA, njagala eyo tuveeyo. Many things abantu bangi nnyo just of recent wano baba bafumbiddwa abamu ne bawasa.
naye tufunye influx y'abankuba kyeyo okufumbirwa oba okuwasa baganda baffe wano either way statement eyo siri mugikola mu butamanya kyenjogera nkitegeera okufumbirwa oba okuwasa it is either way njagala kuyozaayoza Rain omuddugavu ya Rain yawasizza njagala kuyozaayoza bamuwasizza Rain oba yawasizza anti kati gwono atubuulira bamuwasizza oyo Rain bamuwasizza why would you say bamuwasizza anti sente tutegeera yaleese sente who funded kuba Rain yabadde alina n'okwewozaako ku sente z'omufu 13 gye baali bamuweerezza 15 yasasuddemu 25 kyaleetawo obuzibu nti bamuweereza sente z'okujjanjaba comedian yafa ate ng'oli taliiwo namba ku mobile money munne oli yagenda okudda ng'embaga yawedde ate n'okuziika kwawedde kati kukuziika ne tugamba sente yaziridde naye gana bino ebirabo byebawa abagole mwe yajja 25 n'alanaake n'awaayo amataaba mbaddiza naye nga yageza oleeta nga mulwadde yatugenzeeko kitalo nnyo kati otayinza baga yadde sente z'embaga njagala kuyozaayoza mwannyinange omulungi Shaluwa Debbie Suzani Nantongo yali oyo naye time yadde etuuse yeepaatika ku byataliiko muwala mulungi obudde bugenda yeeteeka ku bayimbi omuyimbi awasa kati bigayo awase kati bigayo omwana gwanawasa ali mu primary nze kubuulira ajja kwongera obazaali mujja kwongera zaala baana ate nga mbalabirira bigayo akyali muto nnyo mu music mu celebrity world tannafuna n'ebyo byakola ki byayagalamu mukitegeera so ne bw'omufunamu embuto omutulapinge atajja kugenda Debbie wakoze kirungi nnyo n'ofuna omusajja omukozi so Debbie yawasizza oba gwe baawasizza abantu bonna ekintu ekyo kibalumya omutwe naye nabagamba nakigamba ne Debbie namukolako oluli nti no go fundinze ki embaga nankubira ne mugamba Debbie nze naba sisters UK siyinza kkiriza sister wange atobe UK emirimu nga wenjimanye egyekyeyo ate agende n'omusajja atali choice era sister wange mugamba mama oba olina sente weetere mu musajja gwokola ki gwoyagala what is the nange ekyo nkiwagira naye kati olw'okuba Uganda tulina ebintu ebikyali backward bireetedda n'abantu okukola embaga ezitali za ddala kuba jakkako omuntu embaga agende ku payini apangise emmotoka basebeko ebipapulapapula mbu simanya akuwadde ki emmotoka lwaki seekwata neneegulira ebintu nenkwata omusajja nga yeggwe budde bukola ki n'omuteekamu esserezo kubanga abantu bwenna njagala muyige teriiyo musajja azuukuka ku makya nti nno ye ayagala okwonoona ssente ffe tetwonoona ssente ajja kugamba embaga enkya luli obudde bwe bugenda tayagala kola mbaga abasajja si baagala embaga oba oyagala okakasa nti omukazi ayinza oteeka ssente mu mbaga gwe mugambe nti maama Shaluwa mbadde nina buloka za galagi naye oba tuddemu anniversary y'embaga tulizimba galagi omukazi agambirawo nti waluddewo nina n'endala ez'omubeere zivaayo baagala gawuni eyo enjeru oba baagirabamuki omukazi wa Afrika n'ekigambo queen ewaabwe nga tewavangayo omulangira yenna naye gwe muyite queen ajja kufumba emyaka ena lwakigambo eki queen simanyi kigambo kiri mu kigambo queen n'oli amanyire ddala nti si queen tafaanana ba queen nga tuvuddeko eyo njagala tutunulira omukolo gwa who else yakoze omukolo omulala Honorable Muhammad Nsereko tewalabise ku mukolo toli musanyufu okusinziira ku nsonda ennekusifu toli musanyufu saabadde musanyufu naye ate nakivuddeko kubanga era tekiri prudent okulaba omuntu gw'oyita bulijjo mukwano gwo ate n'odda mu mawulire n'ogamba ate si muntu mulungi naye nga nayogedde ensonga ezambadde ku mutima lwakuba abantu bakulembezaamu yambaga tera ISMA just mbaga wabaddewo couple of ki mikolo yeyo nalebo jazzakola nenga am excluded mweyo team ate nga mbadde manyi ndi inaki sako era nga yandagira ndi inaki ina sako ye muntu amanyi wo banabo agenda nga ne bwakuba akasimu kakwatirwawo okitegedde kati nabadde ne few grievances zaweddewo
twasazeewo ne tuzimala kubanga tuli bawamu. Mwayogeddeko naye? Ate twayogedde naye kuba ali mwana emmuunu naye era tulina abantu abakulu mu famire abaamunenyeza naye. Obuzibu bwavaawa? Obuzibu buvudde omanyi kati image branding oba n'abantu b'okolagana nabo maybe kubanga mu kalulu tuyiseemu na muliro ebadde tanuulu oba twamala ogivaamu ndowooza ate n'afunayo ba corporate friend bamugaa ate simanyi oba yajja damaging kifaananyi kyaffe simanyi kubanga winning party y'akalulu saalimu swearing party saalimu yakoze omukolo saabaddemu kati awonze omukolo tegwandinumye singa webadde one off naye events zikoze eki nga zeegoberera ate nga zonna za winning celebrations. Yes, tuwiniza akalulu IBRAH kano kalulu kano kaki akalulu kewanyumirizamu nti muwinize kali mu kooti bagamba kakwatibwamu kewanyumiririzamu byonna mu kalulu tetuyinza kugaana tulina amateeka oyo tuyinza mugaana kyayagala loopa at least twakawangula batudikirayalinga ne mu kooti first battle nayo netugikola ki tugiwangula era tekyastopinga pate kubaawo pate era yakola ki yaliwo era ne bakatuzaamu era wendi okutokosa buki buto. Wasembadde okwogera ne Honorable Muhammad Nsereko on phone or physically? Phone juzi wano mbadde nkaayana ebya COVID wandaba. Honorable akola emikolo egyo gyonna n'atakuinvitinga oba wamusobya oba wamuvoola oba wamunyiiza? Simuvoolangako era naye akimanyi kuba juzi wano yankubira nga nwanira akaki akawunga era nambuuza bangambye otabuse lwaki tokubira abantu bo okitegeera era nendowooza kyonna lebalina kimala netuva ku ssimu teyakuweereza kawunga ate nemulaba ku intaneti ng'agaba essente eri abalonzi nange era ndi mulonzi we ate ndi muwagizi we so nafunamu justi ng'omuntu IBRAH waliwo ekintu kyoyinza okukola wano nti IBRAH yagraduate nze notampita ningawa ozo omukolo gwabadde gwabatono IBRAH yayanjudde nagwo nesitakola ki IBRAH bamulonze ku bwa journalist president you get it's a couple of events mata niko questioning amulingamba sajja emirimu sagikola bulungi oba okitegeera wasemedde mulaba physically eye to eye eye to eye twali twateesa bayida wecho nakyo kitegeera nduddewo mulaba physically kuba luli when nalinga ndi against aba people power nga anga bagitwala ku honorable balumbuye mukola mu byennyanja muvoola kati ne tukolamu good bad cop ne mugaa kati ngenda kuwa ki distance yes. Such that bano tebadamaginga brand ya honorable nga buli wenkuba nga bo bamanyirawo nti ndi mukwano gwani gwa honorable Nsereko kati nga badda kuki image ye family ye kati ne twewamu ki distance nenga tusigadde tuliki bakyalira naye nga akimanyi kati nduddewo mula physically nenga yankubira essimu ne ku mmotoka wano yankubidde nagamba nawulidde wafunye emmotoka ne kaadi nti ye lwaki ng'abuuza ku kaadi ate watu weyambuuza n'amala kubanga abantu bangi babawa emmotoka nga tekuli ki kaadi maybe yali ambuuza ne kaadi wagifunye nti ye okay kale najjako era nemukubira nti twakoze obukulembeze bwa blogger association nagamba bwagenze butya Rashid wamuwadde kifo kikuba tuli babadde era Rashid input okubiregisteringa benyini abanyambo biregisteringa bantu be ye gwe mmanyiyeyo nalebera gwe nakubira bantu be okitegeera nebagamba ISMA wetaaga kino nekino wetaaga ebbaluwa ya UCC wetaaga kino era byonna netubikola ki compiling era kati awugamba nga olwedde nkimanyi oli ki naye kati ku TV kwe bangambira nti nga tebakuyise ku mbaga naye nga bajja kumpita ne banga ate ng'embaga ya leero negamba okitegeera nenkubawo nnyo ne nga tuli famire amawulire okuva mu nsonde nekusifu galaga nti wanafuyiza nti omukolo gwe saanafuyiza mukolo balimba ng'omanyi abamawulire balondamu okitegeera naye nga grievance yange teyali personal nti I attacked him no grievance nagiwa mu royalty to be royal
Should we say politicians are users? Era kyo kyenabaddeko kubanga ensi eraba era nange bandaba bambuuza abantu nga ye walowooza nti byenjogedde si birungi naye ensi eraba ne babloga abaki abalala badde batandise dda laba oyo agamba munne wa honorable tebamuyita ku pata ate ffe twaliyo ku misitiri waliwo abaaliyo ate nga baali bavudde na ku saidi ya Nuupu okakasa bamakolo kavuma baavaawa makolo kavuma bye babadde ku mukolo ne makolo kavuma babadde baki ba Nuupu yes so kyekireetawo grievance kubanga omanye ekireetawo obulumi ibula babloga bayimirawo ku mawulire breaking stories kakati wa breaking out story tonale bagenda wasa ne missing am story mbasifunyemu ekyokubiri there's already carpet moments ku parliament tolowooza Ssegirinya mwanyina wa Sauda Madada Ssegirinya yajjako ne mukazi oba maama okuswayalinga lwaki yajja ne Sauda Madada kubanga yamuyirawo omubiri babadde mu struggle era kyobola Nuupu Sauda Madada bamuwa omulimu mu ofisi ya KCC speaker mwatuula kuba yasoma teyesimbawo yali mu struggle. You have to appreciate somebody at one point. Ne President Museveni omanyi lwaki internet teriiko kubanga batujjako abawagizi era yagamba mujjako mutya abange mwene musigalako wemba temubazzaako nawo ekoleki. This is a sign of appreciation in any struggle. Uchiwulira? Thank you. Tuline Roast Coffee Academy basangibwa ku Alwada Mola we Airport Road UAE Abu Dhabi. Bano batendeka ba baristas abakabibe kwate buli kimu kitambule bulungi jangu bakutendeke ate wane Kampala najja nankumbi ku state abagudde wetabi nga wano nabo basomesezaawo abaana bayina coffee machines ze batundirawo bayina service center ya coffee machines oba servicingira nawe ayagaliza haya weziri ayina omukolo kwanjula kukyala mbaga ewe rubalumbe bano basobola okujja ne bakufumbira kachai because yes of course wagatheringa abantu bayina okunywa kachai ate yo Sun Cargo Shipping Company ejja kusabaliza mali okuva China paka Mombasa China to Mombasa, then from Mombasa to Kampala. Yo Sun Cargo ojagisanga ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF Zone SF12 Mwaliro ogwokubiri. Yasanga mu Muwonge Ibrahim atenga China ojja kwatagana ne Mwami Malcolm buli kimu kigguke. ISMA njagala tutunulire Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu top boss wa NUP, top boss wa People Power, atengera is a celebrated certified musician kusema zinga Africa nensi yonna, one of the most vibrant young politicians across the whole world. Yavudde one of recent nasinkana abayimbi nasinkana ba comedians mu makage wali emagere. What is your take over that? Buli kintu munsi ibula kyegambi kirungi nnyo tandika. Bobi Wine twalabanga akola ki? Atandika okweyita president, ghetto president, nga tulowooza yaki? Nga bali be nagambye. Nti munzito wabaawo vacuum. Twagenda okutegeera nga ali ku bwemupi. Vacuum ne yeeyongera. Tugeza okutegeera nga abasajja ab'ebitabo, abasajja abaasoma, abasajja bakola ki ye mukama waabwe abagize wati ali ku top bakwabo naye nti ne entity gyatwala bejjudde abantu abasoma ebitabo ba Lewis basennyonyi bampuuga basegona naye ani mukama waabwe Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu ye Museveni wanje ye Museveni Bobi Wine ye true reflection ya Museveni ba professor ba doctor ba scientist abasomye ebitabo Museveni ye mukama wabo Museveni tagenda nko kusoma kintu kyonna kiri awo ti specific agifiireko obukulembeza awo obulabira abolotinze bulungi abantu bayayi naye okulaba ku Bobi Wine gyavudde n'entawanya gye tumutawanyiza n'asigaza calmness n'ayeteeka mu image empya n'agifiitinga in si kyangu okufiitinga mu masuuti ng'obadde muntu w'abalasita but yenna amumanaginze buki bulungi okulaba abo abayimbi be yalabye kibadde kimwetaagisa kuba kati Bobi Wine is a reflection of hope
abantu be meetings be balwaninze out of what hope wanji abalwaninze out of hope yeah running out of hope ibula wechi tuvude mu covid bano bayimbi stage obutalaba kuba wagizi kirwaza kirwaliza dala sike kimunga gine emirimu gyaffe duka ligadde eno business ya kuyayanirwa abantu balina okukola ki hand to mouth balina okuyayanira one covid abadepictings nti tebalina sente ze basavinga 3 muna Uganda abawagira bulijja ategedde tebalina sente berimba buki babadde muvako basiba kawani kati ku time eno wetaaga nnyo okuzaamu to revamp you up wetaaga bobiki wine kuba batagadde omuyimbi teyamanyira concentrating for 2 hours nga tebali mu bya pulo simanyi testing simanyi ki ne babayite guru mu musomo tebakirabangako sit down lecture weekends kati awo atali patient guru nakola ki ikubanga mind zaabwe ziri money making tamanyi nti you can sit study and know kyekikola ki ekigena maaso kyobulabanga balagadi tebajja vaawo batuula ne bakola ki ne bakola study ku detail bano bagenda ozukuka nga bawulidde waliyo milioni stimulus fund ya bilioni 10 na atagala nga tamanyi weziri naye nga awulira national theatre wuma simanyi gulu gundi ne bewola amamotoka bagende bakampinga eggulu because taina track record balagadi bateeka muki obudde era kye nagamba kamilioni ng'akola superstar association ne mugamba measurement ya superstar otegeeza ki eyakuba oluyimba olw'amaanyi oba aluddewo ebbanga omuuza ya district nga tagirina ne mugamba kamilioni ekyo kigenda kukona n'agenda eggulu ne bonna ne beepakira wayitambale batuuka eggulu bagamba mudde mu wuma kubanga wuma fiina masannyalaze yatambuza dde mpapula patience abaana balengerera wala DJ Michael ba big eye gwenza nga tayimba nyo naye akola case study kuki kyalimu akyali DJ ye King Michael kati King Michael ne bakola case study ne batambuza papula kyobula aba promoter bafuna billions y'abantu ne bawunga because gojja ku end result ndi baba wadde billion 5 neto manyi oveno okuba bana baba na baba sente za nenge kutomanyi file etambudde tia do you chase the file muzungu agamba get out and chase the money oboyagala okwata omuntu chase the what the money mulete bifaako gwe goba trillion cent ojja mukwata era bagenda otuuka eggulu nga buli devil's advocate waali wuma yuna tusa pusa Oi, why would we address them as devil's advocate? Adi mlindu planiza kunyakula ki aduke kati wuma wusa pusa tusa pusa wonna ngazize jeno nga atudde kati buli yali atuuka nga alowooza mulangira olutula nga ogira obuuza ku sindi buuza ku katolu bwama buuza ku mukaabya buuza ku bano bali Richie bana weni BS Isaac Ruchi buuza ku Bebekulu Bebekulu ne Michael babasuza mu apartment zezimu harmonizing era Michael tachayogesa Bebekulu bafuka omuntu omu jeno mugezi harmonized ezitu abaala bano bayombagana kati tugende gune basaba omulangira suna batuwa cottage yebu okolotia atenze nkola ntaze mwani muina ko obuzibu suna nyimbira bulungi bakuba yakona wanji yakona oyinza okukonera mu generation yes bayimbi banje abakonedde mu generation ya Chameleon Bobi Wine ne Bebekulu anti overview nga bakula badanga wayimba kati sizamani ayinzo yimba oluyimba ne balukiriza abantu bali am voice bamuga oli wadda guto kitegeera oyinza okukonera mu generation nenga oyimba nenga wale mu penetratinga ye Chameleon Bebekulu Bobi Wine bakola kaavu awo ne batuuka nga oyagala penetrating at least bakkaanya ne bakukuba noddayo togalaba era olaba nti Kenza ayagala kuyisaamu mutwe at least awo nga beemiitinga Bobi Wine amiitinze Bebekulu nga oddayo wansi balemesa radio ne wiza okupenetratinga bagezi slow steering awo Bebekulu Bobi Wine Chameleon BBC era goba olaba Chameleon wakola party birthday ojja kuba oli awo nga Bebekulu azze okiwulidde Bobi Wine Bebekulu ne watakulaga nti mukwano gwa Bobi Wine ajja kulaga alufa nga ali ne Kampala nga bawuga bakyongeddeyo ku star bakitadde ku baana
oli penetrating adinga ozaala bbali. Tuwulije bulandi zikati zigenza abasajja bazongerayo ku family. Omuntu ali penetrating adinga azaala bbali. Ng'ozaala bbali. Otya. Wano bantu bangi nnyo kati oba olina family values of penetrating. You can't. Toyitawo kati onoovuganya otya Leema ng'osula mu luumu eno loogi eno. Leema nga gwoliko. Ensi yamusobola mujjawo. Tosobola. Goza senga bagundi tebajjawo dda egundi. Balwawo promoting amaka gaabwe bamisaaki bamayinja baani ba promoting nga brand ki? Egos. Bebe kulwa promoting brand emu. Bwasitula omukyala, bwasitula omwana, bwasitula gagamero. Such that yeyongera ya in extended. Eno bwagenda bwatwala omwana okusamba omupiira. Eno bwapushinga keki za mukyala we. Yongerayo. Eno bwabakuba omukyala. Kati gw'oli omu. Oyimba nnyo oli vocalist. Oyimba. Yimba naye oluwala okuyimba ki? Kyekiddako. Ki? Will people celebrate you? One abantu balika celebrating. Bambuulire. Celebrate. Tulina ba celebrities bangi. Who are celebrated? Mbuulira. Bebe kulu akole birthday si ya leero. Ogenda laba internet. Kuba besa akola ki? Agirina ne katwalo wa mtu nga wayimba wekka mayinja. Mayinja. Joko lutaya yeyongeddeyo brand mu parliament. Kyoba mayinja yaddayo n'asoma. Misaaki n'atunda emmere. Buli muntu olina okugenda ng'okola ekintu ky'ogatta ku brandi. Kati abantu ba misa toyinza bajjawo. Alina abali emmere mu papazi ki? Sport. Ekyo kyokka. China base kuba wagizi anze wa misaaki gyendya abayimbi ababanja paka mu milioni nnya bali ayabanja tekisoboka nkutidde wanji papa sebasuula omusajja abayimbi era tumugagga era mugagga wanoona mbu wate wawe naye n'ekisa naye nga abayimbi abalinawo biru etuuka mu milioni nnya mbamanyi okakasa emmere ya milioni nnya ate bati ng'olwadduse eri ku paka lasti yabanja 5 ewaluna gyabanja kamu misaaki wakisa bino yonkubulira mbimanyi ate bato webankubira sigendayo ogambye olina extended eye omanyi lwaki buli pata ezaddako papa sport simanyi lwaki nti wabwereere otuula n'onywa kasitoba nga wayimbayo kukayimba n'owandiika mu kitabo extra digest mugobasonga Ibrahim ne ISMA entinda gye tukolera ba bloga okuleesa sente ze tufulumya ozimanyi teri bitabo teri nti wandika mu kitabo jangu okola omukolo sasula pizza zonna tuzisasulira but kiki mbadde ngezaako okukulaga nti bali abasajja bakola brand oyinza n'oyimba n'otagikola ki n'otagipenetratinga era omuntu yali agenda ogipenetratinga yali Kenzo kuwasaani Leema kasita kamulema naddayo mu namba 3 simanyi nnya kasita kamulema kuba kati atambulirako ekintu namba 1 wa Uganda ani patanawo ozunga buzunzi mu bitanda mu hoteri okitegeera Kenzo alina omuzungu aliwa owange aliwa muzungu ki tomulaba omuwala oyo ate abajja recording ennyimba za sente ate kati nowekubya nayo ebifaananyi boyita bakazibo eyo tuveeyo ISMA njagala tutunuulire tosobola kuvaana nga tutunuulidde election petitions nyingi bali mu kuzigoba nyingi ziri mu kwongerwayo okuwulirwa. What is your take over that? Waliyo abantu ab'ekisiraani naye nekikulondoola buli woolaga muganda wa Bobi Wine twala eri omusango gwo bagugobye agezezza ku bwa Parliament nga muganda yo w'amaanyi abo n'ennyanzi tebayifuga nga muganda wo w'amaanyi bw'atu era n'olemu oyitamu nga ne bakansala baayitamu n'abatalina kye bamanyi mu area ze balimu baayitamu. Muganda wa Bobi Wine yayitamu eggomba ku kyalo we babazaala yawaloopya omusango kooti ne totumalira budde, don't take our court to fishing expedition, genda naye olwo abaloopya ate ebyekisimu banna abakooba n'abakooba yatuse mu kooti nga nebyayogera tabitegeera. Simanyi siina bujulizi baŋŋamba bugambi nze sirabanga ku bipapula sisoma bamubuuza bantu bameka mbo saasoma mathematics nasoma political science
Ebyo byonna byeyogera nga yabyogera honorable wafoyo. Ekintu kino ekya election petitions kiragawa. It is in the constitution. Omuntu oba tolimatidde oba olina okugenda mu courts of law. Sajja mutu abawadde ssente nnyingi nnyo bajjaaji billions. Basooka ssala musaala bo. Okiwulira? Tubadde twagala bayise abantu abo mu speed. Omuntu ategeere kuba tukoye n'ebintu by'ekiyaayi. Ebibeera mu makooti. Katolo bwama bagenda muwa verdict. Eyaloopa katolo bwama bagenda kati muwa verdict. Ngabibu bwebo. Nti katolo bwama kitufu waloopa kitufu kasana mu parliament. Ngayamba nayo. Ngayamba kati makooti sibuvu. Eyo dinavawa. Who champions that day? Nkugambe kati nti ensi yonna Uganda. Abantu basomye n'abantu bakozesa connection. Basobola okukipingira mu parliament nga tewayitamu. Ssegirinya tomulaba. Oba omusavinga nga agenda ekitaya, oba omusavinga nga alwala ebyenda, oba omusavinga nga agenda America, kati ali Amsterdam. Oli mulaba. Obudde bwe butambula. Bwe butambula Adijani, kati Sematimba teyamalako n'atula ne 6 ali mu parliament. Ebintu bya wano bizanyisa. Wano kasitobera ne Godfather. Nenge bansi ki eyo? Uganda. Ensi zonna politics. Ne mu America obera ba senator mwe bali nga alina ekimubeza otokitegera newe ekiri tokiraba newe ekiri gwegenderera embera ya Ssegirinya yonna nupu ayagala mujja wewe nupu yennyini tekisoboka nkuti Danilo ya wasegiri wache dandala kakande wache wa nupu abantu bategera dda kakande yalumwa bamukuba teyayitawo wali yaliko honorable ne wa nupu si kyekyo nekidandala wachi wa nupu ne Ssegirinya wa nupu kati nupu ewagirani ewagira kidandala why Ssegirinya tebategeera mukama we tebamutegeera ebintu byonna Bobi Wine byakola teyabiweza n'emyaka 3 Ssegirinya abikoze mu wiiki ezi tekisoboka nkutidde Bobi Wine yasima bolo ya sente mmeka Ssegirinya Segibox Ssegirinya eddwaliro Ssegirinya ambulance endala kati nti aleeta basi simanyi terisi yakusolo aleeta MRI scan yazitise ani manyi ki okimanyi wobera mu petition mu court parliament tekuwa musaala gonna bakuwa kitundu kuba tebamanyi so kati mwebuuza mwagala kumanya ani mukama we kubanga byakola ne mukama we tabikola ani akolera Ssegirinya akolera ani ati kugambya aina Godfather chovola abantu omusavinga ne bamukwata oba omusavinga nti ali kitalya oba otuuka ekitalya nti tojja yingira tolina covid test ogenda okuddayo nti mulwadde yagenze Nairobi simanyi ali America obudde bwe butambula kati yadda nti ali bubi ne bamutereka mu America mpaka kusweyalingidde nagamba nti tajja kujjalayire wachingamba yajja n'alayira ng'atudde ku mmeeza nga yeekutte ebyenda ati naye we yatuuka okugamba Solomon otegera oluto terumuluma kubanga ali eddoboozi si lya muntu alumwa byenda omuntu alumya ebirala Solomon musajja munnaye ng'alina obukosefu olwatuuka ku kitabo Ssegirinya mulamu kati bazzeemu musavinga teyagenze mu kooti obudde okukyanga ali Netherland simanyi aleeta ambulance simanyi aleeta bus ani kubanga n'omusaala gwe yakakozesa ebintu bye yakakola tebyenkana n'omusaala biri 20 times omusaala gwe yakafuna kati ze gambye nupu yakitegeera dda ono tali naffe Ssegirinya wamulaba ne Besigye wamulaba tolowooza no talina lugendo gyagenda nkuteereddewo amaaso aga Ssegirinya by 2026 agenda kujjanga presidential candidate wangi nkubuulidde anti yamalayo lugero yava kaddugala ng'akima mazzi n'akyusaamu awo erinnya from Richard to Muhammad najja n'ayita Lukwago ng'ali mu primary ng'omugenyi omukulu neyeerippa Lukwago ng'enkwa neyeerippa Lukwago n'amala n'ata n'akwata Besigye n'alippira Besigye ng'enkwa olwata Besigye n'akwata principal yamuwa kadi nga tayagala ye Ssegirinya akwezinga nga Nabbubi Ssegirinya akolera ali mujja muzuula
Guchipimemu. Propaganda ISMA. Ule propaganda naye ino gatta. Katuwebuuze. Okimanyi Ssegirinya yagabe emmere, babemba ba parliament batandika okugaba emmere. Nga baswadde. Ekyo nkimanyi. Ate teyagabanga kawunga. Yagabanga kawunga, muchere, sukali. Kawunga, muchere, sukali, matoke. Ate bano abaagaba balinze ne babawa milioni 2. N'agenda mu nkota z'ettooke emitiyana ettooke w'oligulamu emitiyana mu lya 3 n'omutwalo gumu gugula kilo 10 ez'akawunga n'akatimba mu kisaawe n'ayita abantu 2 n'abawaayo ne bagaba bannange ono yatulwanirira nti ate gavumenti emuwadde emitwalo 10 ekoze bubi ng'ate ono amuwadde gumu 6 gumu 4 kilo 10 ez'akawunga mutwalo gumu nettooke ku nnimiro lya mmeka 14 gumu 4 n'ateeka ku Diana n'ezunga ekyalo nti no simanya abanoonya bbawa woodwinking people naye nze kugambye waliwo forces 2 ezicompetinga Bobi Wine Ssegirinya ne Zaake Zaake nawe this is an extended eye nkugambye eyo meeting y'abayimbi Bobi Wine adda agyetaaga okudda mu mawulire tegakyamukwandiikako galiwa gw'omulaba mu mainstream yali yagamba dda nti simanyi NBS yabo batolanga agendayo kola interview because they are narrowing him out of the mainstream media kati yadde yeetaaga okukolayo ekintu ani ali mu kumujja mu mawulire abadde avuganyani amawulire gagoba gafe mu gavumenti tutumanyi tutwala byapa na nnyumba akanti kyayogera atambula ayogera yekka bano simanyi mufumbiro politics ayingira mu maka Guni tomulabye ono yani bagambye nayabye mukyala wa Bijirwa nga sinkana his excellency president Museveni vaku ebyo gendo ono wasweyo nga waja mise kawuku nyumba ya Kalina avuga UBH ani muka Bijirwa azungira mukebo mukadde ogwa maka tuntune agejinja twaga tutene tumuzimbira nageno kati tetwagala Bijirwa asale ddiro politics omumanyi agula awoli ya wakanya Museveni yavunikira minister wa ICT kugambye agula woli nga yasingo debating naye agula woli yaddayo waabwe bamugamba kuluno kuwa akalulunga weegase ku Museveni olwegatta ku Museveni RIP olwegatta ku Museveni bwati kyamanyi yakola kwekolera ataana teyadda yabanga Lazare yazuukira talina kyeyadda mukukola afudde talina kyakola. Why would you say Zaake lwaki Zaake omukonjera simukonjera nti kugamba munup abantu abalina power base bali basatu honorable Bobi Wine neni noddako Zaake Mitiyana netuyita ba Kingpin kati ne Ssegirinya this is politics kati nabo babala emikisa gy'omusajja giba gyaweddeyo tusigala tutya mpuga yenkana Ssegirinya amaanyi mu bantu gwe kati Mitiyana Zaake watakusonga koto yitawo totawana anti kati bamuyita Kingmaker kane Bobi Wine Kingmaker kati Ssegirinya energy jaleta ya Kingmaker sebo kati wenkuga nti akompitinga Bobi Wine kitegeere simu bubi ne Bobi Wine akompitize Besigye nga tategedde yoganga amugyewo kubanga nga amanyi forces zikola ki ziraga nze mbuulira Bobi Wine kyakoze okwagalwa abantu Ssegirinya kyatakoze mirundi ena kwa Ssegirinya wa do to do ate government ya Museveni reflectinga nnyo ku Ssegirinya engeri yalonda bannabbanja kati government ya muntu wa wansi government yafubutukayo kololo nekka wansi era oba okyali kololo olindidde wakyamu twadde eno be bali abazuukuse ku bwa buloga bwadde eno because the population of not elites has overtaken ISMA tesobola kuvaano nga tetutunuulidde you subscribe to NRM yes national chairman wo ate nga ye president w'eggwanga Uganda his excellency president Yoweri Kaguta Museveni buli lwagezaako okwadressi nga waliwo language gyakozesa case in point bana ab'ebijambiya ab'e Masaka yabayise pigs aba Museveni badda ye Museveni tali ambizi yali agigobeddeko n'omuyimbi omu mu State House niwe yali agamba bakole small scale business yagamba mulunde enkoko biki naye embizi
muzirundire eyo outside Kampala tayagala mbizzi naturally nga watayagala mwenge kati ebintu bibiri waba tobyagala bikubeera kuki ku mind ye Museveni amanyi buli wa ekintu oba omunyiiziza kyayinza okuyita ng'abantu abamu bagamba olulimi okitegeera idiot pigs ebigambo bimeka bibiri bigambo bye as a person naye nga yaba abigenderedde nti kiba kimutuuse ku kkowa kuba nagambye buli wotta omuntu obanga omuntu asenye ekikopo ky'omuceere mu dduuka ly'omusajja n'okiyiwawa ebweru Museveni Bobi Wine Besigye kapito waabwe bantu nga wotuwaggulawo edduuka kati Uganda ekedde Museveni edduuka lirikoze eki liguddewo bali mu kujjamu ebintu mu masa kapito we be bantu so woyingirira abantu nti obatema talina kigambo kiri sweet kyayinza kugamba talina any kind word talina erajja kuyita idiot Swahili Museveni omumanyi ng'omunyiiziza ku bantu tagamba God eat your mother something omumanyi ng'anyiize simanyi okutta olugalo otakwata anyiigira ddala Museveni wowulira ng'ayogera mu Luswayiri manya ate ategeeza kyakola era bagamba abaana bw'owuliranga oda ya Museveni nga ya Luswayiri omanyi egenda kukolebwawo ku support they take him more serious mu Luswayiri mukeera ku makya gavumenti gy'osubscribinga tu ekeera ku makya negende fufugaze Al-Shabaab Somalia eri Central Africa Republic eri Sudan y'amaserengeta nawa awalala eweerezaayo amagye abajasi n'ebyokulwanyisa bangi ate ne bukeera ku makya wano wakati mu nsi yo ate ne batta abantu bwe batyo sabotage bwe tugenda ku foreign missions tutwala amagye gaffe era bwe amagye tegakkirizibwa ku landi y'abaki y'abannayuganda oba to enforce oluusi ziba difficult circumstances nga olaba mu America you are not supposed to deploy American soldiers on American soil babera ba foreign mission police yeinobera mu America naye akalulu kano akawedde abawagizi ba Trump bakuba Capitol Hill ekitabangawo ne bakola ki ne bagiyingira Biden yalayirira ku mitwalo 2 mwezi tekibanga wera tekikkirizibwa tekikola ki tekikkirizibwa naye due to different circumstances besanga nga balina deploying American soldiers on Capitol Hill to protect the inauguration of Biden America era kyali kya buswavu kakati ne ba Museveni abatayina ensi ezirina database nga America order buli kimu bwetuukirawo zino ensi zaakatandika okukola database olaba mwewandiise mukole muti okitegeera kati okuprotectinga bannayibbawo kirungi nnyo n'obassuwa naate buno sabotage zo zino bawo toyinza gamba olwokuba tukuba Al-Shabaab tukuba ekisangaani tetusobola deploying amagye mu Masaka wabula tusobola okukyusa abakulu netutekayo n'abakulu ku base RCC teyalutonze anti kera mu kamera zaba olulaba kamera nga jazunga bamwine bamwine wobose babantu nga kafyu nze abantu bankubiranga e Masaka ne baga boda bamwine ezimu abadde azijja nawaka nkubulidde ezimu babadde bakwata mu kafyu boda nga zewako omusajja bankubira nga boda yange ebadde wano ne bagitwala nga sigiriiko bakutte boda babamwine abo wakatale ne bafugaza nti biragiro byani bya president kale naawe abantu bayingidde 12 ne batemu wenkaaga ne batemu ne bagamba nti tujjenkeera ne bajja ani atema abantu naawuzu masimanyaze ku balometa bamwine dako ku balometa otulabe gende nakaseke olabe ebya ebinyonyi okulya amatooke Masaka vaamu omanyi insinuation za government okugwa tubadde tulonda tulabye nti Central Region that's Greater Masaka that's Kampala and Mukono overwhelmingly big numbers deserted the sitting tuba tuli awo temwafunamu wadde akalulu kati same time ebyokutema ejijambi yabiriwa Masaka abantu abatema tebatwala kintu tebabba okitegeera ebatema abantu abakuliridde what is the motive okitegeera
CDF umanya Minister of Internal Affairs former CDF yagenzeeyo ennaku ezi ng'aleese report toyinza leeta nnaku bbiri General David Mozi nnaku bbiri batemya abantu wiiki bbiri n'otuukayo gyo n'ojjala ne report mu parliament bagiganye bammemba yaluddewo oba yabadde ate report teri certifying otugamba otya nti banywi banjaga nga tulina abanywa enjaga mu Uganda wano tubatwale tubabuuze bano banywa njaga ki etema abantu tebbye terepinze etema butemi omanyi munsi ezikulaakulanye ibula ne bakwata ng'ossa omuntu baleeta expert bategeere motive forensics kiki ekyakuviiriddeko mukola ki okumutta kati tusaba bano abantu bemuze mukwata temukwata bantu byaffa ebyali nga kayuula okusasamaza tubakutte naye nga temukutte ddala ki get down mutegeere ki President Museveni sabotage mungi weba tebakuba gavumenti ekigwo kuba namwe mu kinaana mwennyini mujjukira ng'emisana mwambala ekiro mwambala ofiisi za Obote ne mukuba abantu kibooka enkya ne mujja bagamba mulaba Obote mutwegatteko ekiwulira ssekawuka kaali kakulumye kati ebintu Museveni bwe mwakola bakwano baba bali mu nsika abatali certified nawe by now obukodde tubulaba bwe mu manifestatinga mu bitundu ate ebyo ebitaakulonda why blackmail kitegeera ti Abaganda mulaba temwalonda Museveni kati abakola ki kimulaba kye babakola kubanga batema abantu abali elderly tebatulaga nti emmotoka yadduse yes elderly people senior citizens kati omuntu omutemye ate omugamba kuyingira 12 abadde mu lockdown ate munju n'ebweru kati Masaka otyawa wennyini munda ennyunja lekuttirayo ebweru bakutemerayo ani atema abantu let the police DPCs ngawe mu deploying nga muwulidde Bobi Wine agenda Masaka oba tusindikayo Bobi Wine ne bawulira nti Bobi Wine ajja DPC simanyi iso miso wiso kiso bonna bajja kuba bamanyi wano bagenda tutegera twakoze mu biveeko ebyo Bobi Wine is just one Ugandan asobola n'okukera nga yafudde tumayindinge ku bannayuganda ani abatema mukwatero DU bonna batambula ekyo kwa abasajja tebaddusa mmotoka badduka batya banebya n'atema wana abantu banna n'ekibaluwa n'adduka ebyalo bisatu n'atema ku kiri n'atula n'awandiika n'agamba nzijja bamwine wabadde olina okugenda in the governance the ladies must roll for people to believe again kati twagobye bamwine talina musango ne tulifreshinga mind nga wonyiga reboot Masaka katega kabagobye bamwine abantu bafunamu kashi ka confidence nga olabye wano ku COVID-19 era buli agenda mudwalira afa COVID nitubera ne stigma mu bantu ne stigma wekka abantu batandika okugenda mu malwaliro abalwadde bakendeera abantu balwala COVID namuwona nakubuulira n'okukola ki n'okubulira ti wiiki ewedde mbadde neki ne COVID naye luli ng'abantu balina stigma tayogera ekivaamu nga buli saa tulaba mirambo stigma mbi nnyo mu bantu okweraliikiriza abantu kati twasindise General David Moza for stability mu bantu first then n'okukwatayo abantu kireeta okukakkana mitima naye njagala bakole due diligence nga bebo bennyini kuba okukwata abakamera tekijjawo atema baki bantu era otumutegeera tutegeere otema abantu lwaki what is the motive akakantu police mukafengako nnyo mwagala nnyo arresting and keeping naye omusajja omukutte yatema omuntu tomubuuza nga watema waaki okitegeera musajja nzoganze ndi mutemi w'abantu yenneche yange ndi mutemi w'abantu so twagala motive ebeewo gye bali abantu okay kale lastly nga tuwunzika oyina products zoyisaayisaamu ensangi zino product za muwala muna Uganda abeera London bamuyita Jojo Keteila twatandika naye dda nga buli we tubeera ku Facebook nga ye muna Uganda ajja n'agamba bannange mukole business mwonoona obuki obudde yasooka bwapenge n'amubbanga ssente sikulimba awo wava obuzibu naawe ate ennimba z'esima wendi wabanga tamubbanga ku ssente yawaali ne Jojo waali era ne Rich yakamulangira Jojo yennyini yamugamba kola t-shirt penge bwana akusiba atansiba kwanga obujulizi weebuli nga ki abantu badde nga batuwa ssente naye nga mutuzirya buli
kati ng'alina obuntu bwesimanyi bangamba penga ali legit nkugambye ono yamuwa ssente si Kenya azirya kakati sizaalidde zokka agirawo ebyali sinti musango yatuuka nga azirya n'okola ki yakugambye ozimuweere anti Lucifer naye kati omuwala oyo kyenjagala okugamba IBRAH build Uganda love what Uganda omuwala oyo yatuuka n'ata ku size ey'akabi na bawe namugamba muzungu singo tunda bupaani obwo watogende Japan China Thailand mbahabolist ne bakolera products eki ennungi kati yakola product ono scrub wanjawulo nnyo era sebo nafuna ebirala njakuwaako ye mama b'abaana ajja kugamba sebo obyetaaga ono scrub ali ate ekyewuunyisa ku bino product bina European license bikkirizibwa mu duty free zonna nakola ebizigo bye nakolwa Colgate ayagala wamba Africa kati ali mawanga ana Uganda Tanzania Kenya sebo bino bizigo Nivea toleta ne smero ne packaging bamuyita Jojo K Teira kati nekana akomunviri abakyala bakamanyi kati zino product yazimpa nalanga president oli wa dembo zikozesa era product nungi nnyo neyanzizo ziyisaako muki thank you mu digest Uganda osobola okunoonyako ziri ku deliveries engeri amaduuka gye gabadde maggule kuba naye atagetinga digital marketing yono digital marketing tobeera ku social media for free fe tetuliiko for free temuyisa bikujjuko si kuyisa bivulu t-shirt gye nyambala eba ne company byennanga biba company byenkozesa company bana haja ali atya haja Miss Kigulu aji jali mulungi nnyo nalabye White House ya agro processing yaka nabadde mpita w'ekiro n'abantebe otwagala omuntu sawa mwendeze ekiro nge yaka nagirabye White House yagamba in fact ba architecture bakola ku White House ng'ayagala abantu bayige nti kiweegombeeri tusobola n'okiteekawa e Uganda kati ate linda helicopter zaffe zijje helicopter pad ate oza abagagga abava Turkey Latin America tubayitira kujja apu etambula bulungi apu etambula bulungi omuntu ogisobola downloadinga ate alina n'endala mukaga kubanga ensi egeze mu digital ki world so njagala kutumira ku Yasini muganda wa Haji bamulongoosa nno wano munnanga yalina wano ka clot naye ali bulungi mukulu Yasini ni muganda wange baka kyawa nkuuma kawo afande baka so anyway agro processing ya ham plant eri underway buli kimu kidduka ku very speed era office eyo twagala abantu batuukewo nga balambulira ddala White House twagala tumala ogiteekako helicopter pad tetujja kuleeta mugagga aleese $1 billion nya tubise ku ttaka creating time musomo obutabo bwa ham so far on market ayinako obutabo buli bubiri naye munnange buwe obudde kubanga omusajja alina ssente wakwata obudde yewandiikire abaali bawoza mbu si abuwandiika naadi copy mu office ze zibaawo. Thank you. Extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tetugenda kubanga tusukao. A big thanks goes to Dynafarm. Bano bakola supplements, bakola fertilizers, bakabi nyonyonyo, bayina ebizigo by'abaami n'abakyala, bayina n'emmere eyakabi boosting immunity y'omuntu. Ate nga Sankago bajja kusabaliza mali okuva China paka Mombasa. Nchiddamu bano basaabaza kuva China paka Mombasa. Tobeera n'ekitereke nga kiri Namibia, ekitereke kiri Namibia, ate n'ogaa nti abasanikago bakindeetere ejo jjo gwira ku bafere. Atodde ku Facebook otandika okurantinga abanfera. Oyina omugugu guva Namibia. Nze nkugambe bano babijja China paka Mombasa. Let's be honest baganda. Toteeka mugwe eri Antoni. Weebale nnyo. Ate nti nabadde n'ekitereke kyange okuva ekaliisizo ate kyabuze n'abadde n'abasanikago. Sanikago tesaabaza within Uganda. Ekyekalangalo omanyi ayinza okikuleetera ekitereke. Edi Mezaya. So, atenga Almeredian Ventures bajja kutwala okuba ekyeyekata. Tongamba nti ate nabawadde sente bantwala okuba ekyeyo Brazil nedda. It is kata. Brazil it is
Qatar and Uganda, that is Almeridian Ventures Limited. Then baba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas. IBRAH Mukasa gemanya gange tubade ne Ismail OLAXESS tukwatagane nate omulundi oguddako. Bukenya Media ali atya? Bukenya Media wali akola bulungi nnyo bana bali ku timu yange kamera ziba soliciting abona we bali bakiga facts waliwo wa Eastern Uganda buli region nina. Bukenya Media wagwan my brother inshallah tujja kunonyako next week nawe tuwaye muko nawe tulabenga tupushinga ekintu another level nkwagala nnyo Bukenya Media ntumideko Emily Smith nga oliawo UK nkutumideko nnyo mugana ntumideko Salongo Wallace Kizito Azuli la Japan yourself James Taremwa ngoli USA olumima mawugwe nkutumideko nnyo muganda nkwagala nnyo nentumirako n'abalala Flavia Namulindwa Jajja mwami nkwagala nnyo era munange obugalu bindi buno obuli extended buno eyabukuyemu yabungiyemu bwakabeeyi Jajja mwami Flavia Namulindwa era nga mbagala mwenna mugende mumusange ku Uganda Diaspora Connect straight away respect and respect mubere bulungi mweraba tukwatagane nate omulundi banange Mosho muwuliza Moshe Sweden jali muganda wange. Era ngamba ajja mu December. Moshe tunonyeko sebo naba abana bamulati tubayigiriza oluganda bajja wano nga tetegayo boogera tenga fe bajjajja babwe. Nkwagala nnyo Moshe mubere bulungi mweraba see you next time la Japan yourself Idris Daniel Keith Antone ye timu ya Extra Digest mugoba nsonga certified and legit see you next time.